Mujibu ku mirimu egyakolwanga gye tulengera kale gye gyaleeteranga abavubuka akasente nga bagaga bassaamu omusimbi mwene mwetulisa nga kapito yo erina kubeera training osange wa training oyina nto ne biddirira gw'omanya tugenda maaso ekyali ntandikwa kale embeera eyo ogenda maaso n'okunoonya akasente buli omu yagendanga maaso nga manyi yeeyina omubeezaawo kumbe galang naye mwana mulenzi abeera eno mu biseera eby'eddembe nga omanyi nga akasente tekaliwo bulungi nga tuwakulira ku street bw'oyagala ogenda okulya ku bulamu ogendako mu bufoofofo nga gyasookedde ku luguudo lw'eggaali nga teriiyo kale bwe bufoofo bwe yabeerangamu olw'ensawo gye lyalina etamala naye ng'obutonotono bw'aba afunyeyo ate abuzanyisa ng'omuntu yenna bwe yali badde jjukira nti omuntu osobola okubeerawo ng'ofuna obusente bwo nga butono naye ng'ate obaako n'engeri gy'ogenda ne weeyiyaamu ebintu ebimu n'obyesonyiwa kale ogenda otuukako ku firimu ajja alondalonda hano ku situliiti so ku situliiti ekiro jjukira abatera okuteekawo ayiwawo sineema eziwera naye ng'ennamu zirimu 5 abakutundira ku situliiti ku mbalaza ajja kuddawo wepanka enjagala ompole nayagala okwewola ng'ate yewola bw'atoola weyinza kutoola firimu z'oli mangu ago n'ogenda nga tomusasudde omanya abaana bano ab'eddalu yewola ogaana omuwola adduka misinde ekyava mutwala nga talinnya genda wewola awalala ojja kunneewolako komyawo firimu zange nti zino sizizo abazannyi balala gamba sidi ze wayokyezzaako bamutwala talinnya ekyali ntandikwa ojja kunziriza firimu zange nigwe wazizannya gani nze nzitunda gamba otunda sidi so si firimu nontabukira eyewola nafuke mukambwe ate okusinga kabantu abasinga yewola atoola ajjawo ettooke nalisa ku pikapu naggani kati enkya nninda olw'eggulo lino nditutte kati olufujjafujja olwo ayina munnego bayita Reno mwana sene mbadde sirina ne bimpisa bubi nnyo naye nga atulisiti wendi si wabi kati embeera ng'omanyi olw'eggulu omuli awo muli bakweyiya Reno yeeyiya ne mwana mulenzi Galang naga brother saagala ogambe nti ate nze nina okubeera nga ndiwi buli kiseera nina okunoonya kasente nange olina okubeera nga nawe okola training ofuna sente so si kubeera nga obeerawo mu nja zifuna ng'oyimba nnyimbe nga terina kyotegese zifunamu byoliko bya kisiru tebijja kuyamba olina okukola kale Galang bwati wagenze maaso n'okubuulirira munne ku street kiki ate kyokola linda ndabe okwenda okwetegereza obulungi ennyo leka tomala gasa ku bintu byotajja kusobola ekikulemye oba olina okuŋŋamba embeera gye balimu si nnungi nnyo ate simbi nnyo olw'ensonga kituuka ku kyentambula basobola okwebeezaawo ate swagali y'ekibuga kasita obeera ng'osobola okuvayo n'olengera ku biri ku situliiti genda okuyitako ku Vision Empire ng'ekiriwo kyanjawulo bwe bagira balingizalingizaako Vision lwotagenda olingiza endongo n'esitula ku Vision Empire ne gubula asala bagenda tuka mu firimu mu ndongo eri gye bava bayingira endongo ya Vision Empire waliyo abakanyuga omubali ne sekanyuga yenna mubali kugenda maaso lengera wuliriza kyekyo ndongegenda maaso mandali maaso agamba nze nsooka wano kumba olwo abakola effujjo gwe nnyabo ng'onyirira simanyi oba gwo musango
kumbe Galang ne munne bagenda okulenga ne Reno ngaliwo omuwala gwe bajoga bakajoga oba oyingirirawo ng'akataasa kumbe Galang ayina engeri gy'ati okunyumyamu n'abantu kubanga omukwano gwe si gwakwagala nnyo kuzannyira ku bantu. Omukazi ki temumuleka temuddamu kumanyira muwala ng'ataasa omuwala nze tonneemanyiza ogenza okuntasogoza baadde bankuba gwataasiza ne yeefula owakabi nyabo amanzi enzuuno eno Vision Empire weyagala wootuula tugenda maaso tuli mbalala ekubbiri wano ewa Masterma okeetaaga akaana kolako kali ku mirimu gyako kale simanyi oba walize ng'okeetaaga nga yeekazagala ng'agamba mukaleete okayize nayo gyakinnyonnyoka kumbe byabadde ajjiridde abadde aze kulya bulamu naye yeetumiikiriza agenda ayogera ng'asaaga eddakiika ezaddako kumbe mutaka asose kunywa kasigala mbu anywezero embeera zino ate tazisuubira kuzibeeramu. Mwana muwala wa bizinesi nga mugenda okuteesa bizinesi ebaawo n'olugendo n'olwetegekera kati kirinca gy'abadde tamanyi omuntu gwali naye maama mukadde nze siri jjajjaawo maama sinze nkuzaala anti nze mbadde ngamba maama ani maamawo kale yagenda kulanga embeera zo bamutwalamu kati mbadde ngamba walikirese banne kiki kikyombuulira munenze mbadde nze nsaze ogentambula okugenda konna konna tukatambulira eddala nti wakulota tomanyite ekyo ekidongo kyawo muno olina okuvayo ng'osanyuse kati omanyi maama amazima gali nti sitambulanga ku lugendo lwonna lwonna lugenda ku luguudo lwa mukwano era mwana mwana yagenda okulaba mutaka gwali naye amazima gali nti embeera y'ensi yali tagirabanga kati agezaawo kubanga amutwalamu ekirowoozo ekyo so nga mutaka ye ebirowoozo bye ne pulaani ze zonna yabadde aze kulya bulamu nti awo oba ogenda mukadde oba ogenda nange ensiibula onsanze ŋŋenda banne oliko ekikyamu tubeeko newe tugendako ze seetaagadde okusabira natandika okwedoodoomya mwana muwala n'akyezuula nti yalibanga aliko ekizibu kuba kino tekibangawo mu bulamu bwe naye mbadde nyamanyi bazadde bo n'egyova okusinzira okukola ekintu kino abakutuma bakugamba batya awo neekolera gyange muba temukyazeekutte tugenda maaso nedda kasi si kikulu kuba tetwazze mu lukiiko lwa kika oba neesonyiwa buli omu n'ata munne namuga nze kyenvudde kubuuza bunenze ndi mulekwa baadde sikimanyi munnange embeera z'ogamba abazadde bano tebaliwo baafa ndiye wonna inakimanyiira ekyo ye mulekwa naye ng'alina omukadde gwabeera naye bano abakuza abaana b'oku street gwabeera naye mwana muwala otunulira abaana nga ali ku kintu kyaliko ng'annyonnyola byannyonnyola nti akolera awo kyokka ng'ebizibu bye bitera obbaleeta yagenda omuzulula nga si wala nnyo okuva we baabadde naye nga muwala emisomo gye gyali gimusumbuwa ng'agamba ekigambo kya tushoni kimuyisa bubi ate nga baali badde bazimuwa naye ababe tebaliiwo genda okwetegereza nti okulanga omulenzi ono bizibu ebyekale byabazadde tebaliwo naye bazadde tebaliwo ate nga ayagala okusoma tugenda maaso bagita fight city of darkness ate nga tuli wa Masterma owai waliwo ekina maaso brother ye twalibadde tubaako nekitugenda maaso notereeza ffenna waliwo kyenzije mu babanda njagala obe ng'okitambuza njaga namuga singa onaatuukiriza buli kyeggamba ojja kuba ofuna ssente enjago erina kubeera transporta waayo agitwala so saagireeta ye mwana ono Reno nga gyafuna bizinesi nga munne tategedde
Galang ng'agenda maaso amuganja kutambuza enjaga eno. Ja, warum denn? Sirina buzibu njagezaako. Naye gwe gezaako ebule obeeyiikeko ojja kututegeera. Ogitwala ne bakuwa emaali n'oleeta n'obaddiza. Tebafaayo obupapula oleese buyulifu obwa ssente naye ng'obutuusizza. Ng'afuna ecuba munne. Ogenda okuddako eno ku street. Hey, was denkst du? Ich war arbeiten. Shukira ndi ebiseera ebisinga omwana muwala yenna yenna waba agenze maaso n'okulya obulamu abaali obulamu naye ng'alina abantu babeera nabo ebibinja byaba nabyo. Nicht alles. Agenda tuuka eno obusende bwe bwakoze ng'ate waliwo abujjako vaati. Ate vaati w'ekibalo baba bandi omumanyi. Zustehen, klar. Kati gezi ogana okuleeta endala ojja kungwako. Alles gut werden. Ffe tukutuusizza w'oli. Teebereza okukola sente zo mu kubonaabona naye nga buli kasente k'oleeta bakakuggyako ate nga baagala okutwala mu bizinesi zo tategeera. Maama mwe musabye ekyennyanja ng'abadde nsigazza mpuuta kati awugwa ate abannyonnyola gw'oboleesa obuzibu kuba n'empuuta kyannyanja teba nfuddu. Mukazi wattu yafuna biseera biddamu nnyo olw'ensonga nasangiddwa alina ekizibu ekimutuuseeko. Tugenda maaso tulwa masitama ku bbiri wano Embalala. Ekyali ntandikwa ya tugenda maaso Ssaalongo Jjingo katandika butandisi Fight City of Darkness nga gye tuze nayo leero. Oluvannyuma ennyo emirimu nga gitandika otambula walogo baatumye nti twala emaali so nga ye mwana mulezi Galang yatayagala nnyo okukola bintu bya fujjo atakkiriza ddala abantu be kuba bakola effujjo. Kumbe waliwo brother awere yali yasibwa ava mu University of Understanding abadde ali ku bintu by'amaanyi nnyo. Diguli y'okwerondalonda yamaze okugimaleko ebbanga lyayo. Sigenda kuddamu kukola fujjo. Kino kyo kiringa omuntu w'amala okugwa ku accident ayinza ogasinza kuddamu kuvuga sipiidi nga yakawona akabenje. Naye wayitawo omwezi n'alyoka akuyisaako tabbo n'akunyumiza eri yali ordinary naye eno yo tabbo kye kirungi. Tugenda maaso kati omugezi ava mu kkomera yawabula basanze no baneete mu bba bannange temubba amugjayo mu kkomera ekiseera kye nga kimaze okuggwayo. Baakulira ku street kuva butojo gye gyalinga emizannyo nga tteke buzifudde ng'empi tozanyisa abathailand kava buto nga tteke zekegezaamu nga bw'obeera nga wakulira awantu nga kuva buto muzannya dduulu kati bo baayiganga tteke eyayiga dduulu otandika eŋŋuumi era bamanya enjawulo. Kale ebiseera ebisinga ng'obadde ovudde mu mbeera nga mwana mulenzi gy'avuddemu Fredo. Hey Reino! Ate ofayo ejja kuba bulungi Fredo. Alles im Lack, freust du dich auf dein neues Leben? Embeera gye babaddemu kati ebadde mbi naye kale ke bamulabye munnaabwe eteredde gye balimu embeera. Du weißt ja. Kati kana akato kaafuna eswagga katunda enjaga tebamanyi bagala kwogera ensingo eddeene eddeeri kumbe toyinza kutunda njaga ensingo nesigala mu pozisoni yaayo n'entambula ekyuka. Sigala omunyooso nga mu banne engalo. Schau kurz, bei Mutter Bulastri vorbei. Ich hab sie so lange nicht gesehen. Balina okunonya bizinesi empya ava mu komera y'abagatta nno banne akalimu konna kasobola okugatta n'otereera so nga aliwe yeetika omupiira gw'emmotoka tiyamanya nti n'ebinyebwa bizinesi gwe gwamusibya. Bamaze omubangula obwongo kati waliwe baakulira omanyi abaana bano abaku street ate babeerawo naye wabeerawo n'ababa abakuza bamulekwa mu orphanage we baakulira akomyewo nga namukadde yalinga abalabirira okuva mu buto wuuyo. Osanga omuntu azze alabirira abaana ng'abamu bagenda nga bakuze n'afuna abato abalala kati bano be baasookerawo naye nga kino kibaawo n'agenda nakyo mu maaso kusendeyo obuyambi bwafuna amanyi okusanyuka. Akomyewo omwana we buli mwana gwakuza ba mwana we. Du bist es wirklich.
Munne oba okomyewo ng'oli mulamu. Mein Junge, es ist kein Traum. Nsanyuka munnange mwe baana bennina. Ich bin wieder frei. Nzize kati siddayo. Ebyo nno byogera wakebedde empapula zo. Oyinza okumalako omusango ogusooka nga eyakuiroopa alina gwe yatereka n'aguggulawo buto. N'owulira embaga bwekula. Bamusiba gwa mupiira naye akandiiza akapapulo bannakasuula wa. Ne bakuzaayo ogwandiizi n'okitegeera. Wieso kommt? Era ng'ali mu kwenenya okw'ekitalo. Tayagala kuddamu kulumya na mukadde ono mutima kubanga yebatuusa ku mbeera eyo y'obbakuza. Kyogambe mugumu wadde saazaala nimba nina omwana nga ggwe bw'oba wooli. Kati waliwo aleese ssente jjo baasibiridde kikomando kati aleese ssente ezigula eŋŋaano lukalaba ya namba azigyewa. Gwe ssente tobuuza gye zivudde zikwate bukwasi ozikozese. Ate babano baba mukambwe ate zino tazigaana ate kanagwe ina amagezi. Njazikozesa naye ojja kumbulira ekyo gye wazijje. Lwakula busatu naye nga bina mikwano gyabwo obulala bwe babeeranga nabwo. Kale nno obwali butabinaako Luganda naye nga bwo abazadde baali be bamu. Fredo Reno ne Galang. Kale ogenda okwetegereza obulamu buno nga buli ngeri balina okubeera obulungi. Life gye bazze bakuliramu abantu bazze bakolagana nabo be baakulanga nabaawo abaana be baakulaba nabo orphanage. Sente mugezi n'azireeta. Sente zo soko zikwati. Naye sente zo kaakano mwazijjewo atulaba omukadde oba yazimanyi nnyo. Ich werde es nicht nehmen, wenn es gestohlen. Ngamba sente zompadde entuufu. Sauberes Geld. Sente zisigala sente. Entspannen, okay? Gwe woozifunye wonna woozikozeseza naye n'aleeta eŋŋombo ya mutowe. Bitte dich. Kasa zisigala nga sente tezisiyinza kubeera nga tezoogerwako bubaaya. Mukadde naye eŋŋombo ya sente agimanyi. Stolz auf euch. Kale kambeere nazo. Reno. Naye Auch auf Daud. mugezeeko okuleka nti mukola bikolobero temundeetera enkyamu kati zino muzeeyi alina akakebera nti ntuufu. Oba ozanyisa ssente weesootingana zino noyombesa ze baleeta. Dass ihr immer zusammen bleibt, Gala. Yagamba mugumu ne waataba na ssente. Kasi abaana be babeera nga balamu. Era mu baana be yakuzanga mulimu be yabeeranga nabo nga aggumiza ekigambo n'olabira ddala ng'alimu n'ekiyengeyenge mu maaso. Ich liebe euch so, als hätte ich euch das Leben geschenkt. Obuyambi bwokka obutono bwafuna obubeezaawo ebintu bye n'abaana be bano baalina agamba bumumala. Es geschieht. Kino kikozesebwa nnyo abantu bannange ompadde ettooke naye kawunga mbadde nja kubeererawo naye nga taliresse. Alle vier immer zusammen sein. Ali mu kwesiima Passt auf euch auf. kuba akuza n'alaba ku baana be bw'ati alaba kyekyo ye nno teyazaala omukyalo oyo naye ng'alabirira bamuleka naye nga ye teyazaala. Nabana abaana tebamanyi bazadde baabwe kubanga babulonda buto. Kati nno tudda mu kibuga sente jjukira ebaawo naye ebintu ebitambuza obulamu si sente yokka. Olina okugendako ku mazzi, olina okugendako mu bifofofo. Kale n'oba togenze ku mazzi by'otunulako n'olaba nga langi eriwo eya kiragala ekyusizza obwongo bwo. Ebimuli bino saako ne langi endalalala zitera okukyusa obwongo bw'omuntu ne buseetinga. Ich hab dir doch von Reno erzählt. Lengera abalya ssente. Er ist tot. Waliwo information ezze. Waliwo information ezze. Will, dass ihr ihn umbringt. Nedda we kiba sente tezizze muba muleeta oyo azibuzizza. Waliwo emaali yatumiddwa naye emaali tennatuuka. Olowooza omukozi omupya tiyakemeddwa. Ebiragiro ne biteekebwawo nga kivudde kumpi awagenda oluyiteekawo ejjambiya if possible. Omubanda aba mubanda omubba n'alagira mumutte tujja kunoonya wazitadde naye ng'afudde. Tugenda maaso Salongo Jingo katandika butase live tuli wano Mbalala ku 2 ewa Masterma. Kube yakava mu komera ayina banne be yabeeranga nabo bakaliba. Kaliba yenna gy'abeera mu nsi mwabeera abatagwayo abanga luvirirwa gaali katono yalayira omutwe gwe obutaddamu kumeramu mwanyi yonna. Warum hast du nicht angerufen? Bakula bonna noyo yali mu bamuofanizi. Galang hat mich abgeholt. T-shirt yagula ya Swagga lwakuba obulago tebukkiriza Swagga sigala bwagala bw'okuyulika. Naye we Swagga akulaga nti yajja ajjambala. Bulago babuyulika buyulike nga naye Swagga alirina. Und schon nach einem Jahr habe ich es zurückgezahlt. Yasalawo abeere makanika oluvannyuma lw'okuba nti ali omu ku balwanyi abalungi ennyo agambe okuba nti yayigiriza abaana bano okulwana era ebyokulwana agala byesonyiwa. Ja, Naye gw'olaba kyalina mu mutwe
n'olowooza nti yeesonyiwa atya. Ich könnte noch ein paar Hände gebrauchen. Agamba nti obulamu kwegamba nabadde abutwala bulungi naye ekisinza obukaluubirizaamu ye mwana w'omusiraamu bumaali. Wirklich? Ja. Ekintu kya ssente wokyewunyiza buli muntu asobola okunnyonnyola munene ngenda ntereera ssente tiwondeka ekyo nkyogedde lwakuba nsanze namaze okulya lanki naye ssente zimbunyabunya nnyo. Du kannst jetzt ein vernünftiges Leben führen. Nga bw'okomyewo kati tusobola okubeera ffenna toddamu n'okola ebikolobero. Abaana bano abalondebwa batuka ekiseera ne batereera abamu. Okutuuka eno ng'ovudde ku ekyo no kibanda oli gwakanyuze mukozi waawo. Ich mach das schon. Yabadde nga gwe walidduse n'esikuza mu bizibu bino bano mbasobola. Abasobola banonye eki ava mu kkomera yaganye okuddayo bakulira ku street bamulekwa bakulira ku bamulekwa yakava mu kkomera eno bagiyita fayiti city of dakanensi mu kigalagi tebanamanya lwaki walumbiddwa naye omulwanyi omutuufu amala kukuba. Du hast damit nichts zu tun. Tujja kwongera tukulabe nti katoze weesibye kantuntu n'omanyira. Okay. Simanyi ki kye baagala enjaga gye boogera nsidiringa nanjaga mujja tuwa enjaga yaffe ate tujja kudda nga ne kaali yennyini tamutunda. Tuddeyo Glang ali eno tamanyi bulungi kigenda maaso naye nga ku baatuteyo ssente yabaddeko ewa mukyala yabakuzi munne abasajja bakunzita bani omwana yakamala okuleetera bando bw'ajja nga ali mu mbeera bw'etyo. Mwana yalese ssente jjajja fulanga alumu omukojo wano abasajja bakunzita baani omanyi Glang amanyi ekyokulwana agenda okwetegereza nga mu jaketi mulimu kiro emu mugweri ey'enjaga ngamba mu musimbi nga gufuniddwa naye gujjayo lwotegera ndi poliisi nkambwe n'agikwata bulungi enjaga eno muto wajja amubuulire. Was ist das? 3 Meter zu raten. Enjaga eno nnungi tyenjaga ebadde embeezezaawo. Omanyi kimalamu amaanyi muto okusanga ndiye gwe mulimu gwe yafuna. Du dealst. Okimanyiro jaffiira bwereere. Der Vollidiot. Ebintu byewessaamu gino emyaka gyo mito nnyo. Eine anständige Arbeit. Era oba osuubira nti bye bigenda okubeezaawo jafuna obuzibu. Ye Reno Junior muto ate Reno Senior ye akava mu kkomera. Schwachsinn. Damit besiegelst du nur deinen eigenen Tod. Naaga okusinziira ku bintu byonna bye tukola wano gw'olabye nga kino kigenda okutuyamba lwaki ofuna omulimu omulala. Ebintu bino lowooza nti waliwo ekibisinga kiba kiganye buganyi naye nga mwana ku ekyo luutu emu oba ogulira omuzadde akataka naye nga akataka okaguze baakusasudde bulungi. Ku Vision Empire kyalinga kitoola buli lwe lugambibwa olunaku nti lwayo. Emali netambula bulaza agenda maaso n'okutambuza emali muli Glang naye agezaako okukola kyonna ekisoboka okulabika nti akuuma embeera muganda aleme kukola kikolobero kyonna. Okwetegereza ekitambula obulungi ennyo eno manyi mulimu abantu nga omala omutegeera ekizibu kye naye yeewunya muntu kyona yantegedde. Mwana mule tandika okudda mu mbeera ez'obuntu kubanga yajjanga ng'akola emirimu gya neekolera gyange yali ng'anoonya ngeri gy'ayinza kubeerawo ng'atayina babe n'alowooza lwafunye Glang ateredde bulungi nnyo.
kino kyo ne kimuleetera okuba naye nga buli lwaggulu alutwala nti lukulu balina okutambulako. Entambula yaabwe bwe baba batagikozesa ova ku makya nga tonywereddeemu kiri bannanga ekibaaba naye ng'onywako ne ku bisigala ebirala n'obuza akaswa akakibeeramu. Kati omuwala agenda okuwulira engeri ya alufu ono abikawo ne lekesi naye ng'emmoroka ebeeramu alufu. Ena musimbi abaako n'akafo nga kajjudde oluwewo naye nga teri kyakunywa wadde soda. Oyinza okuba omubufu n'osaba olucupa. Kati akutwala n'akulaga ng'abasiru wano bwe bazimba leerwe. Zino embwa zazimba leerwe n'olowooza maguji ezimba leerwe. Kumba abakututte mubeeko ne kye mugenda nakyo mu maaso. Tugenda maaso tulwa Masterman. Era mwana mulenzi ono Glang yagezaako nnyo okukyusa embeera ze ez'obulamu. Ebintu ebadde bimusumbuwa asobole okuba nga abifunira embeera. N'omwana muwala eri agenda mu maaso nga ye waaba agenzeeko okubaako ne watambula okunyumyako ku mboozi y'obutonde. Yayogeranga kigambo kimu nti osooka kuntwala wa Simoni. Then tulabe bumali tufundikira tutyebe tuyabiddamu. Mbeera yetera okujja abantu ku mulamwa naye bw'obanga ofunyefunyemu akalemberezi ogezaako newezaako n'olaba oba embeera enaasobola oterererayo. Glang kye lyasinga kwe kubeera nga asobola okuzza mu mbeera za bulijjo naye ng'ekyokubeera ne ssente buli kiseera naye alinga gwe baakirogera. Sente zikubulako n'oggundawo ekigambo bumanoni banenzi oba bandoga sikwatanga keetaano naye nga mulogo kyagamba mbu akeetaano ke bakubira eri ebweru mutoka kwatako. Kale entegeka eno yagenda ddala wala nnyo mwana mulenzi Glang n'alabika ndi entegeregana gy'ali nayo kwe gasaanya afuke obuvunaanyizibwa. Ich bin in einem Waisenhaus aufgewachsen. Ich habe meine Eltern nie kennengelernt. Ich weiß nicht, wo sie sind. Kyeri asinga okwagala kwe kubanga obuvunaanyizibwa bwatuukiriza bwebwo obw'okuba nti omuntu gw'ali naye amuwulira amutegeere. Baana bawala bano baba bawulize. Ate omuwala ono neekolera jange yafuna ekizibu najjagwa ku mulenzi omwavu abo baba bannyonnyola. Akunnyonnyola n'okaaba akaaba nze mukazi gwe mazima simanyi. Eyo Land Rover gyerabye eyiseewo nze sijja njagala okuwa njagala nakuwa Range Rover kyokka nga mwajjidde nakubigere waabigambira. Tugenda maaso tulwa Masterman ki? Yes, okay. Salongo. Bagita Fight City of Darkness. Oluvannyuma ennyo tuddeyo ku bananyini njaga gweyogera bwogezi watadde ssente nze nenkuleka nava ku byokkuba nkozesa biso ssente ziruwa gwe weewole ku ffe kyoga weerabidde ebintu bye twagamba tobitegeerera ddala. Badde njagala kukola ku kino ekyamangu ekiriwo naye nga ziri enkadde nja zireeta bajja zimpa. Wotandikira okwewola ku baakutuma kitera okuba kireeta obuzibu. Agamba luutu eno ayagala aleeteko zino eza luutu eno naye waliwo luutu gye yakumpanya. Abaakomawo bagagga bali eno kazannyo kake oba akubye bbulaaka ng'atandika okuzannya era amalamu nga bw'ayagala omuzannyo. Tomumanyiira asa n'okuddira enjeru nga gy'ateeba. Muzanyisa omugaga ng'ali ku mmeeza yeeba waka. Akagula n'agamba yakagula kuyiga tageti. Mupiira gwasanga gwakuba. Ogutunudde mu kituli gwakuba obwongo bwe tabussa mu kubonaabona. Gwe gyo kikiyitanyira ne bbulaaka musimanye enjeru kali kake. Kati kana amawulire omugaga bagamuleetedde naye bagaleese mu lukubakuba. Mawulire amalungi ogalengera nga agaleese alimu akaseko gwe bagawadde olabye otomatikale kaakati be kikwatako biggwerawa. Nabagamba omuntu abuzizza enjaga bakiddako. Okumusonyiwa mala kulaba ku malaalo ge. Tugenda kiraba boss. Erledige das sofort. Tekirwawo. Ihr sollt diesen Reno ein für alle Mal beseitigen. Bizinesi gye ndimu saagala muntu agireetamu muzannyo. Abeere ekyokulabirako. Yo ne yeewoze gye baakamuwa omulimu. Mulimu abavubuka bamanyiira.
n'omu omulimu gwo ng'alina okulipootinga emitwalo 5 olunaku olwokubiri najambu zonna zeewoze linda nja kuwamu 7 kyokka ng'omuwa emitwalo 2 yeefudde kaliba mulimu omuntu eyeekaza n'akwewolako n'akubulira nga ziri bwe zikola amagoba gwe omanyi lwakuba ssente otya olunaku olumu nalwo. Was liegt an? Bwana Geliefert, Bro. yeefudde ccali nnyo. Stimmt das? Ja, Boss. buli kimu kiri bulungi bosi tewali mutawaana. Sprechen. ayina baasookeramu okutuuka ku mukulu ow'oku ntikko. Knallen. Kaakati Die Kohle kriegst du dann. ngenda bbawe enkadde. Bist du verrückt? okimanyi nti nno ogenda kusaanyizibwa era tozireese. Ich besorg das Geld nächste Woche. gayinamu obukumpanya. Du spinnst ja wohl, du kleiner Penner! okimanyi toyinza otussa ffe twakusemba okolera omugagga. okimanyi ffe twakuse omugagga kwata ecupa. owooluganda alina abooluganda ababiri abasigaddeyo nga yewookusatu. kirabiseeko nti akubiddwa bubi nnyo nejjava mu bamulekwa walinga walumbiddwa embasirabye bubi. gwe omuyayewo sente zeyaleeta bazireeta ano jazituwa. ababanda bakukuba ne bagenda babanja jajjaawo. Was wollt ihr? Was wir hier wollen, Alte? gwe ogamba mafiya mwali muzirya temumanyiriza ba mafiya. Ist das klar? laba bwana obugulidde endiboota empya wali kugundi okuliraana walinga ewaabaguma ku woteeri wano batunda endiboota weepanka. kaakati nogenda otuwa esente zaffe. yagenda n'abuyiwamu endiboota ng'alaba tewali mutawaana. kale ogenda okwetegereza obulungi ennyo luvannyuma. Ich bin's. Okay, ich werde da sein. Lass ihn liegen, bis ich da bin. ebintu byonna byonna ebibaddewo muzeeyi baamulumbye na mukadde nga bamubuuza omusimbi naye ng'atalina okuddamu ku sente zaaleetebwa awaka alina kubeera mwana malezi glang. era ogenda okwetegereza obulungi ennyo ng'ebiddiridde kyetaaga okunnyonnyola okw'amaanyi omusimbi gwavaawa. atambulatambulako ku street mpolampola bufo bwe bwakwebeesabeesa manyi buli omu abaako n'akafo waagenda olw'eggulo. Ja? Was soll das? Wo willst du denn hin? Rennst du einfach in mich rein? kati enjagerwa njaga ki Hey, was denn? njaga ki. Wo ist dein Boss? genda ogaye mukamaawo Du Schwuchtel! nedda bandumye budumi. kati ogenda okwetegereza ye glang tabadde mwangu gwe mumubulya kye mwagala wano nga mugenda. mafioso glang street kid oyinza okujja nga gw'otunda njaga ate nga ye ava dda nga nywanywe kati awabaawo kwesootinga. Bockt! Scheiße! tukyatuwa sente zaffe njagayo tujagala oba sente mukiweeko ekimu. Ganzen Haufen Bares, Mann. ffe tuli baganga stars ffe b'okukitundu wana batoogerwako ate nga bo beeyogeddeko. nze sikangibwa. Relax. kakana Du kennst mich. gwe manya nti weziba sente nga weziri zijja kuweebwa oba wazimpa. oyogera bubi. Hör zu. kati nkugamba essaawa eno Du bist. ti ffe yaffe tebagibbenja kate sente zaffe tebazirya ozisasula. Dann kriegst du Jockey. ekyo kyobeera ng'okimanyi. Das dauert etwas. kati kyo kiraga nti olina kyonankola ojja tusasula fe ojja tusasula. gundi gwe In 3 Tagen. ennaku 3 ze tukuwadde ojja kuba otuweeyo enjaga yaffe oba sente gwe. An dir. ekyo banga okimanyi. Und entspann dich. galanga musajja mukambwe ennyo ate mulwanyi. Ich denke, ich weiß. eŋŋamba kyesikuteeko tekinka nza okitegedde kyokwata ku kyokulwanyisa buno okubadde kwerabula. Jetzt weißt du, wer ich bin. situliti kidi Okay. omulaba. Okay, Mann. okintunizaamu mwana naye kale Lass uns von mir aus drüber. naye tujja kugumiikiriza kebe wiiki
gwe tosobola okugumikiriza nti zudde oli waffe. Tekirina mutawaana naye bwenva wano emmundu eyo gyontunuzaamu ojja kundaba. Omuntu amala kuddiriza busungu kakati ebyembi. Tugenda okulengera nga bulaasa emmali eziza omuzigo. Das wirst du irgendwann büßen. Verlass dich drauf. Ate mba kitegeera nti okujja kwange mbadde mulina omuntu gwe mugaanidde wano nga wange mbadde mujja kuntegera temuddamu ne tumutuzanyirako wano mmwe. Gwe akidi kanswaziza bw'obubbi bwammwe obwo bulaza we baamulaga essomo kati agenza okwetegereza nga ababanda badde baze kikontradde baze nga balina kye baagala okukola badde baze kuleeta warning eri mwana mulenzi ono aleete emmali oba yagirina kye yakola nga abalaga kikyali ngaamu gaakwata ne brother osooka omutwale naye ffe mu nnaku ze tukonde twagala sere zaffe yatubulire gye yasenjaga oba gye yasa sente ate nga Glang sente yakwatako n'atwalira namukadde yayangwa okunoonya ku bujjanjabi mangu nnyo alabe engeri gy'ayinza okuyambamu oluganda. N'agezako amuyambe eyamba mulwanirire naye obujjanjabi Hey, Daud. owaayi Wo ist er? kiki ekyabaddewo Schlafzimmer. Ruht sich aus. eno gyasalimbira olowooza bye yaleese byabadde birungi enjaga yaleese emitawaana. Oh ja. Sente ezo zennyini Glanga yazikwatako era yali musaale mu bazigabanya. Kati emali we beziza omuzigo ng'aba street kids muyina kusalawo ne muyiye ekiddako. Er wird es nicht mehr lernen. Er macht immer Ärger. Jjukira nti oba bivaamu ebintu bino naye nga muyina ekikoosi. Ekikoosi ebiseera ebisinga kiba kikulowoozaako eba bakwetaagira. Era bagamba ne balina okukwataganira ddala wamu engeri gye baakulira ku street. Balabe nga bayimiriza ababanda baganga stars tebawumula okujjako ng'obawadde sente zaabwe nga n'ebinusu bizizaayo. Versteckt sich wohl immer noch. Hat Feinde. Sente zitera okubeera enzibujjukira mu kuzikola naye sente okuzisaasaanya zidduka ng'empendule. Okuba tanulu ya buloka n'ogikubira omwezi n'oyokyera wiiki naye oyingira mu kajoyinti k'omuntu n'ovaayo nga n'emikono gikkankana kusipendinga. Kati okugenda maaso n'okunoonyereza sente nga zo zirabikako. Und wie geht's dir? Tugenda maaso. Glanga atandise okulaba embeera ng'eyongedde okukalubira ddala ennyo kubanga ebbanja ly'omubanda liba lya mubanda. Sagst du? Omutwe yagezezaako mulwanirira munnange wayigga waleeta naye tubuulire waliwo emali endala gy'ogaanidde. Umbringen, weißt du das? Ich hab das fürs Waisenhaus getan. Mulambulukufu bulungi nnyo nti ze zaaleetebwa Das nicht schon. naye ng'amazima gali nti aw'okuzijja tamanyiiwo. Das mag ruhig meine Sorge sein. Ich versuche Geld aufzutreiben. Irgendwie schaffe ich das. Kati kye tulina okukola kunoonya we tudda abasajja tetuyinza bawona. Muleetedde ku buchipusi awo tekuli kigenderako yeye aliwo ye agenderako. Embeera ng'ekukunyizza oyinza okuwana chipusi eriko omunnyu nti ye kyasinze okuwooma naye oba okyagiwana ne bayiwayo ey'enkoko okyusa ebigambo. Ye ssente weetebwe ekunya omuntu. Muntu akubeeza mu mbeera nakakasizaawo nti kati tuteredde. Meine Mom ist... Okuddako mu Vision Empire. Ich brauche das Geld wirklich dringend. Das ist doch dein Problem, Süße. Ist doch bloß heute. Ich verspreche dir. Nächstes Mal kriegst du alles. Was sagst du jetzt, Mädchen? Und morgen sagst du was anderes. Bitte, Boy. Sie wird sonst nicht untersucht. Und, was ist, Boy? Kleine Nerv. Du weißt nicht, wie man mit Kati jjukira ne kigenda mu maaso ne kinoonyezebwa kwe kulaba nga ababanda baweebwa ekyabwe naye ate waliwo eyagenda n'ayagala obwana buno obwabba sente z'abayaga
nga n'abantu be yalipotingira nga takyabali lipotingira mulimu banneekolera gyange nga alina gwakolera buli lwokola balina okukebera okoze emmeka kati takyalipotinga kumbe kasitoma gwe yafuna wa mukwano si wakalimu tuli wano tulinda sente oleete oli muzannyo oli mubasimanyi bugundi nafuna omuntu gwenjagala tukusaamu sente ozannya gwe weeyingiza endongo bwe bakusaamu eziyingira endongo buli akubuza zakuwa nga bazikugjaku enkyanga bakuwa lanki n'endongo eddako nga bakutegekera kati mwana mwala ono aliko omuntu takyalinga luli kiki era weesiiza ebyo yindako ndabe kumbe bamusasa empi tayagala nnyo byakulwanyisa bantu naye bw'okona ku muntu ono waliwo ebitonde ebitakonwakonwako motoka nkadde naye ekitiibwa kyagiwa yaggulawo mulimu akugulirawo ngolooza akuwa kitiibwa kumbe yamanyi odulookinga tuliwa Mr. Manaki omukwano gwe kwagwasitudde tugenda maaso otunulira ng'ofunye omuntu ng'omuntu omulina omuntu takuumika bamukubye emimwa teginnadda naye nga teyagala kugamba bamukubye kuba amanyi omulenzi we mukambwe ennyo omulenzi alowooza birala wawulira ennaku neeyokya ebiwoowoolo naye bamukubidde omuntu we ate ng'awulira amwagala awulira ennaku kale ng'omulenzi alina omukwano ate teyagenda maaso namubuuza kajojijoji wa bibuuzo mulala akubuuza ebibuuzo n'omugoba ekiwundu yalabye kyaki kiki wabakudde wakoze otya ebigambogambo ng'ebyo so nga abaana ab'obuwala babeera basalawo ekintu n'amala okulowooza kuba nabo baba bantu yatandika okuleeta endabirire ey'enjawulo eri omwana muwala Keya gyamuwa yanjawulo bino nno bitera okutereeza obwongo era omwana muwala abanga awumuddemu ng'odda mu nnywayo eri erinnomo omanyi woba olina omwagalwawo nga mulimu enna ennywa erina okyukamu woba nga agenze n'otandika okuba emimiro mu giraasi naye aba wali okunywanga tugenda maaso Salongo Jingo katandika butandisi ate live nga tuli wa Master Mark 2 embalala wano agamba Chikisimani la stola stado mwana wano mu mbalala Kisimani sere bisinga atambula ne mali ye gatulire Kisimani na chi tugenda maaso balina ebabeerangaawo kati mwana mulenzi ekyo yakola kugenda maaso kulaba ekimalako omuntu wange emirembe mu kiraabu eno kiba ki atandika okusalaasalawo manye omuntu akuuma emaali okumanya ekiro gireetera ebizibu emaali ye abamanyi abaamukuba omuwala ng'asembera munange nno etteeka ly'ensi zibu nnyo ku mukyala kubanga ye muntu atasaana kubwakubwa ebyo najja nga muntu mulungi nnyo eri abaali badde abako wabula abali wano bali mu kwokya biwumba biwoowoolo n'amawuggwe cupa simanyi oba ye enkoko gye bagabye leero kino kiraga obutakkaanya tibo tebamwetaaga azze boogereko lwa bulungi olw'omukazi gwe bakijjanya n'amanya nti balabe n'akyusa akatambi ziri ettaala z'endongo bw'oba tolisitedde bagamba baleese omuzinyi azina kungufu dansi genda okweregereza oli bamutadde mu kikawunta si munda kirabu erisi yeyina awaka abayitako naka ne mulooza akubye sama mumulinda asitukire ku biiti y'oluyimba mukitegeera luvannyuma nga tavaawo n'avaayo nga okulabula okubaddewo
munesonyiwe musonyiwe n'omuntu wange. Omuntu aba n'omuntu we. Ate omuntu afuna omuntu aba afunye omuntu. Kati ono gwalina. Tugenda maaso. Neekolera jangu ono yakizuula ddala kituufu mu nsi omuntu asobola okubeerayo ng'alina laavu. Mwana mulenzi alina laavu, yakoma okuba ne laavu, yakoma okubeera senteresi. Talina nsimbi. Ziyasooka okufuna n'aziwaayo, zagenda kuyamba bamulekwa. Agenda okujja nga yena alinga yakoledde mu faaji w'ennyaanya. Akikoze lwa munne. Ate wano nno nawe oyongera okukakasiza ndi gwe nalwaniridde yoyo. Mulala oyinza omutaasa n'otukanaga ebyo mulwane, banne mulwane byammwe nze ate temubinyingizaamu. Mu kasinki kaabwe ke kamu ebejjanjabiranga. Kumbe ku luno bali baabadde bayina ebissi. Tayagadde kutiisa munne. Kabutobuto kafeenya. Ng'atandika okwekolako. Mwana mula yamanya ndi mu nsi waliyo omuntu amulwanirira. Oteekwa okuba ne fayitawo nga ye buli kizibu olaba ndi wabazze azze kikumi ku kinnaakyo. Si kubeera ng'olina omwagalwawo n'afuna ekizibu n'ofuuka omuwabuzi. Oba kati buli bubidde gendako mu kyalo. Gendako mu kyalo kuba nange abagagga omusaala bakyampisa bubi. Ebyo byonna yeekolako lwa munne. Mwana mala yetegereza embeera eno. Takyayinza kuddamu kusala ku bantu bigambo nti agasajja tegayina mukwano. Kati era nno kyogera ogwowulira ng'ayomba timumanyi bumanya mukwano. Munne yamulaga omukwano. Bino byonna bikoleddwa bulungi nnyo. Bano abaami balina enjaga gye baali azaamaanya. Akikkiriza ndi omuntu ateerera mu mutima kyetwaliise okutuuza enniya. Akikkiriza nti omwana muwala ono ddala mwana w'abantu ategeera era alinamu n'embeera eraga nti alinamu okutya omutima ogutya abantu olina okuba nagwo. Mwetegefu agamba alina ogenda maaso n'okulabirira omwagalwa we Kellen. Era nga Kellen mu ngeri yonna yonna tetugenda kulemererwa. Jjukira buli kimu kibeera mu kukkiriza kasitola nga ddala mujja kusobola okubeera mu bizibu mwenna. Obeera ne muno n'omugaatu n'asula enjala naye nakkiriza. Naye mulimu abantu agaatu n'agisiiba. Omukyala n'asigala waka okuyitako mu katale asanga omwami ali ku ffene. Okuba essimu ni munnange waŋŋambye tunaasiiba enjala naye nkulengera oli ku ffene. Naggaana okunnondoola. Kale mu kukaanya okw'amaanyi ennyo tugenda maaso Ssaalongo Jjingo katandika butandisi. Wamasitama gye tusinzidde luutu eno. Nichts mehr. Nur möchtest du das? Ich weiß es nicht. Ab sofort hörst du auf. Gulanga amanyi bulungi nnyo mwana muwala ono. Mich jetzt kati amumaze omugonza. kümmern werde. Naye ng'ebizibu by'alina tebinnaba kuggwayo. Omulenzi jjukira buli omu obaako n'ebizibu byo. Warum machst du das für mich, Galang? Na, weil ich dich liebe. Bumalirivu bw'alina bwebwo. Recht dir, ich werde dich niemals verlassen. Ekyokubeera nange tekirina mutawaana osobola okubeera nange nga bwe tunoonya ky'onaakola nange kyenkole kinaatutereeza. Muntu ng'amaze okuba omukakkamu agamba nti wumulirako wano. Baana abawala abasinga asala magezi engoye ze n'azinnyika asobola kgenda kati engoye embisi biki biki. Naye amugambye apaana beera nange nze nja kubeera naawe. Omulala alaba oluleetaleeta mbu okomawo okulaba oba agenze. Afazaali yeezirisa. Oludda engulu nagga nze naggamba nze nina alaje. Era nagga atonkanga kanganga ku ssaawa 4 ku makyawo mbeera muzibu. Weesootinga wekka n'omugabo beerawo.
era ogenda omulaba ala gye ziwonye. Tugenda maaso wano tubeera wano embalala wano nze ku sinema nze nvuga ssaawa eno era nze ndi mu nkata gye ndiko kati. Wetubeera e Sudaani kugamba munuswaga omusudaani agamba munuswaga gwovuga anaye kuddamu nze nvuga anaswaga muyiga olusudaani naki olaba driver avuga omugamba munuswaga gwovuga naye ngaakuddamu anaswaga nze nvuga. Tugenda maaso kyotuuka eno ekintu kiri ekyakolwa emaali eyabbibwa enjaga eyabbibwa simanyi gye lunaggweera lwakuba n'omubbi yennyini si mwangu babasindika omusesemya emaali naye woba olimu amagezi ku glanga bwoba olimu amagezi gatugeze ogerangaawo ng'akuli bubi gamba bosi wo sinanjagaye gye nnina naye nze yantumye butumi kujja kulaba bw'ovaayo kimugambe. Bulaza yengeri gyekozeeko mu babanda abimanyi yagula pisto kibanda manyi era simanyi wadde oluyiwadde etteke nja kuba omuntu essasi bwemba nababba nabo tebakkiriza kulima njaga. Okola ki ekyo? Geht dich aber nichts an. Ngezesa ndaba oba enaakola. Ich mach diesen Haufen Scheiße kalt. Newe tunaakola teba n'abasajja bajja tusaanyaawo tubasooke tubeesooke kati yo omutima gwakoze. Legst dich mit den falschen Typen an. Nicht schon wieder die Leier. Hey, Choki, also wenn du echt dahin willst. Ojja kuleeta obuzibu wali esenze nengenda maaso ne maliriza ebintu bino. Vertrau mir, Bro. Ich habe alles unter Kontrolle. Eyo ddiru nze nasooka okuvaako emitawaana era nze ndese obuzibu gye muli lwaki sigenda ne mbimaliriza. Auf mir eine Predigt zu halten, du redest zu viel. Yagamba ebyenjaga ye nyini yajja okubirwanyisa. Hey, warum hast du nicht auf mich gehört? Es ist besser, feige zu sein, als wie ein Hund zu verrecken. Ich kann nicht. Kati oba ogamba mwana bulaza wo n'akuyimiriza ati onesonyiwa ontunuzaako emmundu jjukira ate mbababawo, okay? Mbababawo. Los, mach schon. Kati oba onzita tunuliza ddala wano. Fick dich! Kuba ogende. Awulira obusungu. Asazewo yeyongereyo. Hör mir jetzt zu. Ojja fiira bwereere abasente bogenda olaba abafiira ssente bonna bafiira bwereere. Ich geh mal kurz weg. Ich mach auch keinen Quatsch. Nze nina okwetika omusalaba nze naleeta ddiiru. Mit dir noch Zeit verbringen. Mit dir rumlaufen. Irre Sachen machen. Waalibadde obeera waka ne tukulwanirira. Sikkiriza ekyo. Wir sind gemeinsam aufgewachsen. Ate omwana bw'aba atandise nga akuze aba akuze. Wie ein echter Bruder, Mann. Newe omugamba tokola kino ajjako ti n'agamba okola kino. Jukira firimu zino oba ozaagala wano tuyinaawe tubeere ewaffe wano embala tuyinaawe wano masterman mpozi bagiyita bigiki size videography ali wano tutudde. Verstanden. Kati woba ozisanga ate we Kampala Sakwe Energy Center. Okay, alles klar. B24 ground floor. Okay. Kale Die Pistole. kyoyogedde ogenda genda tuganye naye tulina kgenda na mundu eyo poliisi okukwatako nalwo olutalo muntu omusaba pisito olina omuntu eyakola nga amuzirisa eyo pisito ng'esanze omukonyo omulungi ndeka brother nsonyiwa kaŋŋende oli oyinza omusaba pisito n'agamba nze nja nkuwe pisito nga nkuwa kimu nsooke nkuweeko essasi weesootinga weka nti gireke togimpa oli agawukanira pisito nsooke nkuweeko essasi ne weesootinga tugenda maaso tulimbalala naki egenda maaso kati brothers revenge. Hab ich nicht gelacht! Runter mit der Kiste! Gwe muli mu kusiruwala ofunta entama mwali munkubira ki mugaga mwaluwa Ist ein Spielzeug? Hä?
Willst du es wissen, Arschloch? Tiogainzo kunzita. Was ist? Kati kubira ddala wano. Kubano naye kasiru gwe wotanzito ojja kutegeera. Omanyi abo bando oba kiki? Was soll das? Was soll die Scheiße? Kati omugumu yaba abeerawo. Hey Mann, spinnst du? Tomanyira, tozanyise emmundu. Hör auf zu jammern. Mugaga yatutuma. Chance. Jetzt bin ich am Drücker. Mumugambe taddamu kunzanyirako. Mumugambe naguze emmundu. Was auch immer. Sag es. Mwana tusonyiwe. Halt eine Schnauze. Munesonyiwe. Yakuyiwa omuntu obwongo. Fuck. Teganye. Yagiyiza ono. Yayiza okasumulula kabasi twalono. Yalesa akubye brother we. Giwunye. 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 Otumanyire ye piste takola. Ekigambo babanda olaba bwedda babatunuzaamu abamu nga bagamba wotankuba nfa naawe kati ate gaana okkuba tugenda maaso tugenda maaso katosokojeko wano oluvannyuma ennyo tunulira musajja wattu ebyaddirira eyazze okulabula mubabanda tebalabulalabula mubabanda tebalabula bakubembekereza kulaba oba bwe mali yabwe bwe bakulaba oleese essagaliko nga fayiro bagiggala muba mulekwa abaali basusumuseemu asingayo obuto yagenda n'afuna emaali nga nkulu mu myaka emaali nezza omuzigo ababaana nga batandisizza mundu teri kuddamu ebyo mbw ate mwana w'abandi biki aa bwe bakola ku muntu abatunuzaamu emmundu oddangayo gwe kennyini gwe bafumise mu lubuto okwatako ku lubuto naawe nokkiriza naye luno lutalo lwennyini neyekyanga oluvannyuma ennyo ebyaddirira ku mwana ono tebyali birungi n'akamu Hey. Blaza ng'abamaze otegeera nti yalugenze gw'okuba mu kafaananyi n'omanya nti eno tuli ku teri bolosi
nojjukira mwali yange eswagga mulengedde abaana bali obulamu bwonna obwo tugamba obulamu obwo bwonna bamaze okuŋŋaana bakirabye nti yalugenze Der arme kleine Junge. Ich glaube es noch immer nicht. Seit er ein Kind war. Sonna mukadde ekyali kimuluma kwe kubanga abaana babadde batandise ate okwogerwako okulaga nti yayamba abaana ebbanga ddene nnyo ate ekizibu ekizze kigenda obbali awo bonna naye kennyini obutawona oba oli awo tewali kigenda tutuukako naawe okyaliwo naye nga kitalo ekya munnaabwe ekimuluma kwe kubanga abaana bateekwa okuddako okusinziira ku kasajja nga ye gaamulabula Glang tebaagala kulaba na mukadde ono ng'anakuwadde naye nga munaku ng'eno oli ne bwe yegumya atya era Fazaali omanya nti ono ennaku kyemuli bubi Hallo? Vicky? tugenda maaso Wieso ruft er mich nicht selbst an? Das ist jetzt mein Geschäft. ekintu ekyakoleddwa Wieso nicht? kyo kirabika nti kireese mirembe luutu eno Ich finde dich. abaana bano bonna balina okusaanawo kibaana tannajjako kigere ayagala okumanya ssente ze ziruwa oba mumala ku ziiko zireeta oba mwesootinga mutya kati kutta kwe kwetaagisa buli gwe kikwatako kati waliwo omukwano gwabwe gwe baakula naye nga naye alinga wa Luganda naye nga yali mamulekwa naye lwakuba ndiye famire yali yanjawulo kwata katwakogenda kumbe babamanye ekikoosi makanika makanika nga yasangiddwa nga alinamu ku training ssebo zino yingini ze basitula zino ajja amanyira kujja ya box ya Land Cruiser abanaamaanyi ge bulungi nnyo naye n'omuyaga yamanyira okunywa ekibaaba ky'obulungi ennyo zaabika yesoke baagala basaanyawo bonna balina abatemu nsitula yingi nomanyira balina omutwe naye bamutaddeko masinali nsitula yingi nomanyira yingine gwomanje bayita dijasitebo omanyira makanika sajja atandikira ambalala ku bbiri alina kyuma kyatasitula bakola naye ssebo kibanda alina enjaga mafiya alina enjaga ow'enjaga omukuba eŋŋumi n'awomerwa buwomerwa ki ky'osimbudde mulimu ebinzaali naye ng'omukubye omuyiya amannyo kati abatalumwa era ye ekyokulumwa tekyali wadde makanika abadde ne tekiniki yabadde akola kimu kugattawo. Bist du sicher, dass du gehen willst?
Sie sind wie meine eigenen Brüder. Munkyamu mwe muva engolokofu. Mwana muwala oyo yalina ekolera jange. Kati yatereera omutima. Naye ng'ate gwaterereddeko omutima. Abamunoonya tebali wala nnyo. Baabuza sente z'enjagga. Sei dir sicher. Ich werde zurückkommen. Wenn alles vorbei ist, gehen wir beide weit weg. Obulamu bw'ensi n'abantu bakola ebintu bingi nnyo naye oli waaba afunye munne gw'abeera naye mu biseera eby'eddembe ate kiba kikulu nnyo bimu ku bintu ebikakanya obulamu bw'abantu. Era kyova olaba omuntu waba afunye omuntu we si kirungi ate kufuna bamumunyonnyolererako. Waliwo gy'otukasse bongoli ayagala kunnyonnyolerera ku munne. Obadde oyagala gundi taliwo nze ndiwo naye nze mba mukulu we. Oli abatanoonya bakulu ba kika gweoba ogendeddeyo bwereere. So munange Warte hier. mwana muwala mwagala nnyo naye ate ayongedde okumukakasa nti tegeregana gye babadde bonna. Atandise okwekanga nga muli alabye naye ng'ayina embeera zatandise okubala nga tezikyawera. Tamwagala agende amugee munnaye tobiyingiremu ebyo kuba nange embeera zange ndaba nti sikyazitegeera bulungi. Kati omuntu abala engalo 10 wakulaga ekibatu nage nti mbalasi naye nti sikyawera nga tebaamutemyeko lugalo ate aba ayina ensonga. Olw'omukwano gw'amaanyi asobola n'okukaba nga munne agenze kubanga ababanda si kintu kyangu. Omuwala yali amanye ekigambo babanda kuba gye yakoleranga nga tebaggwaayo. N'asooka yeepakira baasi. Luno waliyo ekinankani ekidongo ekyenjawulo. N'aba polo dancing. Ha! Ha! Yeah? Kiki wadde kisikirize? Kati takyayagala kuba ayagala kutimpula. Kiki ebintu ebigalawo endongo buli kiseera taba dijje. Negwe sanga olinga bamukubya buli akalinda minyira wali ali mu kitaba kya Musa yafudde. Omulala awulira nga agambye nti afudde. So ng'obadde obuuza afudde. Hey! Owaye! Was machst du hier? Bano be baagala okumanya ekyenjaga. Wo ist dein Boss? Ku kye mwakola njakula bosi wa mwaluwa. Teufel, du Arsch! Anti oyita munzo mugendako mulaba. Glang yalumbye saidi ki? Mulyawo mutya brother mwene mudde no mukuyina ayina. Togenda lero sigala kikyate kiki Glang
ejja okuwolera oli n'akikyusaamu lwaki obadde ompondera. Anoonya lupanka. Anoonya wali lupanka. Mwazanyire ku musaayi omukyamu. Bazanyire ku musaayi omukyamu. Bas. Reno mukuru. Reno omukuru. Obesadi ye mukubiza. Alo. Alo. Omubanda bamubanda. Mugere mubaya frontaning zikaba twisted kicks zikaba stripping zikaba mubaya Banang eno bagita city of Dakanensi. Fight we mukono kuno gwembalala kuno gowa masitama owulira masitama masitama lowooza teguba mukono masitama teguba mukono gatulwa masitama naki Hello. Hello. Yes, okay. Kufana babanda. Kuolera. Okumala we banja lyenjaga nga wabba sende yenjaga. Mpozi nyini njaga gotta. Nyini njaga ngofana ye lwaki mutubanja Baina bamasinalezi bafighter sajja kuba nasigala fighting position nga nawuleta abalala banna okubye waki ono mafia
Clang. Ono kibanda kuno mukono kuno gwembalala kuno gwa master ma komawo komawo mwabeja gayafe nojira kuyora nze tebanjola ekyo kyebayita okukamilisa banange kana katabuse akana katabuse Street fighter yakula alwana omukuba emimwa nga kukyusa omukono Street fighter gwomukuba tekeze eziri smart nga yanoonya mimiro yakulira ku street Reno omukuru Geht's dir gut, Bro? gira tugende Oh Mann. ha ha Achtung! ha ha ndifana gange omukyala alinda yali emiwakola emirimu gye yagiwummula wuyo kakati ate asuubirwa kuba nti mwana muwala yalibanga alina olubuto naye ate omusajja ye Galan! afunye ekizibu mu lubuto kati oli waakuba essimu nti omukyala n'omwami bafunye ekizibu mu lubuto oli ate tikiba kizibu omukyala Galan! yakanda muyita Galang tasobodde kuddamu kuwuliriza bintu bya muntu mulala era Reno kino kimuyisiza bubi nnyo yali yakava mu komera ajasinkana abantu be saasira ekitonde ekyasalawo nti kampumule emirimu gino egya bulijjo egimbaddeko nsalewo ng'enembegwe n'omuntu gwe nsisinkana mwana gwe twava obuto nga muyigiriza pakati mwana gwe twava obuto nga tuli mu kusanyuka gwe mbadde manyi Galang omuntu gwe neesiga essaawa ng'etuuse eba etuuse kazi wattu yakanda kulinda bwakuba obufaananyi anjagala atuuka ddi ye muntu andowooza akajja ddi bintu nno byetumiikiriza byobadde tolowooleza muno lw'obirowooza ennyo ate lw'omulinda lwatadda lw'omulinda n'obanga alinda Yesu naye nga Yesu yaddira mu ngeri zonna zonna naye ng'okumulaba ne mutta sitoole kiba kyetaaga nga kize kyewunyo baana bana baali bakulabana kale yali mu kkomera yasobola okuba nti alwanirira ensi okulabika nti abeerawo naye Katonda yabasazewo ndi gwe osigale era yasalawo nti oli alugende genda okwetegerezanga eneyo famire kwegamba ate ekizibu kyesigazza kyakuba nti nno omukyala asigadde Reno waali naye abalala balugenze kade nalina okuleka ndi alabirira ennyo omwana muwala naye nga ye Galang tebyamugendera bulungi eno nno tugirabidde wa master ma era nga tubadde wano mbalala ku 2 Saalongo Jingo katandika butandisi mwebale nnyo mwebale kutwagala mwenna era tujja kweyongera mweraba okumpakasa kutunyola n'okweresa